Basebo ne banyabo lunaku olwaleero twebaza Katonda nti omubaka owa Kawempe North omujja Honorable Elias Limbazi Nalukoola alayidde mutongole kakati mubaka omujjuvu tuyise mu buwonvu n'obugga munafu ono ayise ebintu bingi era tujja sigala nga tubinyumya tukyalina n'ebirala bitukyabanja okulaba nti bitereera ayise mu bingi okulaba nti atuuka ku leva eno naye twebaza Katonda nti bwe tutuuse tusiimudde bwe yanominatingibwa ne bamukuba ne bamukalabula abawagizi ne babakuba muze mbiraba nga abakulembeze bakubibwa bannamawulire ne bakubibwa bingi byetuyiseemu okutuuka wano era nga tukyabanja bwenkanya ku nsonga zino tukyabanja okulaba nti abakola effujjo mubaka ono ku bawagizi baffe nga NUP bakulembeze ab'enjawulo ku bannamawulire abantu abo bakangavulwe ng'etteeka kye ligamba. Abamu bayinza okugamba nti kakati mutuuse ku kino lwaki ebyo temubivaako omubaka yawangula era alayidde. Nedda tukyayagala bwenkanya kuba ensonga ezo bwe zitatereezebwa kiba kitegeeza nti effujjo eri baagala n'okukola mu kalulu ke tuddako. So tukyabanja obwenkanya tukyabanja okulaba nti buli yakola effujjo ku bannansi bakulembeze ku bawagizi baffe ku bannamawulire akangavulwe ng'etteeka kye ligamba. Tubaza Katonda nti kino kibaddewo juzi mwatulaba ensonga eno tugyogerako tugamba sipiika naye munnaffe alayira ddi. Sipiika n'agamba nti mwe mundeetere gazeeti lwe yafulumye n'egimusindikira ne mugamba madamu wagamba olinze gazeeti yiino efulumye omuntu waffe alayira ddi. Kino ekibaddewo okulayira kwe wano mu Chambers oba oliawo si twalyagadde mu lujjudde ffenna nga bwe tujja abaka paalamenti etudde asobola okulayira obulungi mu kitiibwa kye naye ayise mu bingi nti buli siteepu gy'abaddeko kubadde kulwana netugamba nti kale ekikulu ennyo alayire oba mwagala mulayizaawa oba mwagala funayo kaluuma akatono oba wali mu paakingi lyadi oba wa alayire afuuke omubaka emirimu gisimbule. Kaakati tusimbudde sebo tukuyozaayoza abantu bakulinamu nnyo essuubi Honorable Nalukoola nyonyo nyini ddala tulina essuubi tojja kubayiwa tojja kubaweereza wano mu paalamenti tubeera mu ntalo oli musajja mulwanyi namige tulinamu nnyo essuubi ne bannange nti ojja kulwana entalo z'olina okulwana n'okuweereza abantu ba Kawempe North mu bbanga lino ettono erisigaddeyo. Sebo tukuyozaayoza njagala kwebaza abakulembeze baffe Deputy President wa NUP Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi sebo we bali kubeerawo ebituyiseemu mu kalulu byonna tubakulembeze bannange abaka aba NUP abali wano tulina n'abalala abatwegaseeko wa DP tubadde Honorable Kayondo abalina abe mbaduse kubanga babaddewo wano balabe wano nga bapondoose balinosi bakateeshumbwa babaddewo nga doza abatume mugende mukakase nti bya ddala oba naye bamaze ne bajja ne bamale ne badduka emisingi amanyi lwaki naye kyonna kyekiri omubaka waffe alayidde. Twebaza abagenyi munnaffe bazze nabo agenda kuddamu abakondeko kubanga saagala obuyinza obwo bumutwalako ne vice president wange sebo twaisa okulaba parliament of Uganda Law Society I think abasigadde omubaka ajja bakonako.